kubeera bwe tugenda okusula tugenda kufuna okwogera okuva mu bakadde baffe ab'enjawulo era mu kaseera katono nnyo mukadde waffe ssentebe w'olukiiko lutesitesi olwa kino kye tuliko omukungu Bosa Sserunkuuma agenda kujja atulambikemuuko waliwo enkyukakyuka ezizzeewo naye era mu mwoyo mulungi. So ngenda kusaba bakadde baffe abayimbi abali wano enkola mugimanyi, aba celebrities fe tulina enkola eyaffe gye tucelebratingamu banaffe aba batuvudde ku maaso obutafaanaganako balala. Banaffe kibwoboze wano okwogerako obulamu nkolagana gy'obadde nayo n'omugenzi era ng'otuwaamu kubanga Evelyn Lagu ekifo kye tumusinga okumutegeerako, n'olwekyo bwekityo bwe kigenda okutambula ojja wano eno oyinza n'okujja osangambye oluyimba lwa ogumanga n'enjalayo lwa Bosa wagambye alwesoose era agambye omugenzi yalumulamira wano eno. N'olwekyo ngenda kusaba Bosa ojje information eyo nandibadde nze ngipaasinga naye authoritatively Bosa Sserunkuuma kajja atubuulire enteekateeka nga bweri, kyentegeddeko nti tuli wano leero, tuli wano enkya era bwetujja okuva okutwala Evelyn Lagu. Abakungubazi bannange mwenna abali wano, kitalo nnyo ddala okuviibwako Evelyn Lagu wadde nga kati abadde laavu naye kitalo nnyo buli munsi ogamba muno nti kitalo ekya Evelyn, kyuka ogambe muno nti kitalo nnyo ekya Evelyn, muddemu kyuka ne saidi ogambe muno nti kitalo nnyo ekya Evelyn. Siyinza butabeebaza olwakadde ke muwaddeyo ne mujja mu budde obuzibu ennyo bwe buti ne mugamba akatugende tubeerewo kuba Evelyn, baneera bwe bungi tubeebaza. Programu ekyuseemu basibo ne bannyabo nga bwe mumanyi ebintu by'okufa bizibu. Kizibu okugamba nti twali twabuukinga oba nedda, byonna bijja ne mubisalirawo awo ebirala ne bibatomera butomezi, naye embeera ekyuseemuuko. Programu yaffe badde bweti olwaleero tusuubira bode anytime from now. Nkalubira okuyita Evelyn omulambo, kinkalubirira sikiwulira munze, naye omubiri gwa Evelyn tugusuubira essaawa yonna okuva kati mu kifo kino, era bwe gunaaba kutuuse wano bajja kuba nga tugusabira. Enkola bwetyo bwegenda okubeera. Tusulewo ng'omukulu wano abatulambise abanjagala okugwako nekyo bamwogerako mukwano gwe kyenkana ki akolagana mutya byonna tujja kuba tubifuna nga programu ebaddewo nti enkya ku ssaawa kati ssaawa 5:06 nga tulina ogenda ku National Theatre tusiibeyo ate era tusoleyo, naye nga bimanyi ebigo tebiraze twesanze nga kikyuseemu. Tetugenda kusobola genda ku National Theatre. Programu ekyuse tugenda kubeera wano olunaku lwonna olw'enkya. Tujja kuva wano nga tugenda Kalungu kutereka munnaffe. So gwe kikosezza tusonyiwe kwagala wadde beesunze okugenda ku National Theatre tosobola kujja wano, naye tujja kubeera wano ffenna era gwali gy'oli jangu wano eno tukungubagire wano e Nalubugo okyamira Bujuuko ku Mitana Road, n'okyamira Bujuuko ne bw'obuuza buli wajja kugambibwa Evelyn wakati buli amanyi kyekitegeeza. Naye mbasaba abasembe bannyabo okubeera abakakkamu paka tunambala okwerekera munnaffe. Kigenda kuba kizibu nnyo okuguma naye tugume
tulina obulumi ffenna nga bwe mukiraba kuba kitwatandika paka tutuuse naye nga kino kankyogere kati nze okufa kwa Evelyn kwatuuseko ku ssaawa 12 ndozi dakiika nga 10 nga neetegeka kugenda mu kooti. Mumanyi tulina abantu abasazaamu ekigo kya Evelyn twabalopa mu kooti nga tuli mukadde kennyini ekwekitegeka ngeri mu kooti abawulire gantuuka kooti Evelyn yafudde. Kyabadde kizibu nnyo gye ndi ngenda okutuuka waali nga baliwo abantu 3 wabaddewo Fred Kasa wabaddewo Fred Kasavu mwana wa Evelyn, wabaddewo Isaac, wabaddewo taata wa Kasavu. Be bantu bameka 3 nabo begatiddeko. Kandi kaseera kazibu nnyo nnyo. In fact sijjukira ddi nasemba kubeera mu mbeera efaanana bw'etyo nga tulina okujja obodde tugitwale mu mochale ate gyenaava era gyegenda okuva ejje wano olwaleero. Naye mu kubikaawo tebyadde bintu byangu nnyo. Nakutte essimu emirundi egiwera 7 babika nnyo Evelyn nga tafudde, mubadde mubiraba. Ne ŋŋamba oba tafudde nyiza okubika omuntu ono nga teyafudde nga babikola nga bulijjo bibaddenga naye nga bodde nagirabyeko nenjibikula ne mu Facebook omuntu otabanga tafudde nenkola ezo. Naluddewo okwogera ekigambo kyonna naye nagenza okulaba nga amawulire gatandise okuntuukako nti bagabambuuza Eva yafudde era nga kituufu yafudde. Naye nga tulina olukiiko wano netugenda oba atambuza nalwo ensonga zino okuva gye ziva paka gye zinaasembera. So muganda wange najja kubabuulira bwe bigenda okutambula naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Tugenda kubeera wano paka ku lunaku lwokusatu nga tugenda okuziika Evelyn e Kalungu. Lwaleero weetuli n'enkya weetuli olunaku lwonna. Sebo mubutulidde omukozi mulungi neyaza emisonyi yazeeke. Era tujja kukkiriziganya mu ngeri ya mukwano abakadde baffe mbeere nga mujja mpolampola. Ebibiina byonna ebizannya firimu mu Uganda tubalaba weemuli, abayimbi mwenna weemuli. Twagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo bannamawulire. Ekyamazima mubeereddewo nnyo Evelyn Lagu ate mu kaseera akali akazibu ennyo aka COVID-19 Evelyn Lagu ye muyimbi yekka mu Uganda eyakkirizibwa okukola shows era mwatukola bulungi nnyo. Obulamu bwa Evelyn Lagu tubadde tulwana ffenna namwe bannamawulire nga buli kigwa ku Evelyn Lagu mukisaasaanya. N'olwekyo twagala kwebaza media houses mwenna amwebale nnyo, mwebalire ddala. Abazannyi ba firimu, abazannyi ba katemba, abayimbi, thank you so much. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era kino kituwa kyakuyiga ba celebrities abaze batuva ku maaso banange ndowooza mulaba bino ebibeerawo bibeere nga bituwa kyakuyiga okubeera n'abantu kyekisinga obukulu kuba bakubeererawo mu mbeera yonna. Ngenda kusaba